njukira nti yali owekitiibwa Mpuuga yajja ku ssomero lyaffe ndowooza oba yali atandise ebyobufuzi simanyi kuba yajja okukyala ku ssomero lyaffe mwaka ki 2021 n'agamba abaana abakoze obulungi aba P7 n'atuyita kati n'atuleetera egundi by then nali twali tugenda mu 22 we natuulira P7 n'atugamba abaana abakoze obulungi mwenna mbakola ki mbatwala Fiki ne tunyumirwa essomero eppya lirakola ki erya Masaka Town College era abaana Ssenyange bano bonna nabayita ne tugenda ku Masaka Town College lyali litandika. Oli ku Fiki Media bwe guba gwe mulundi gwo ogusoosa okulaba omukutu guno bino bulijjo byosubwa kubanga nkuleetera abantu bano bensuubira nti tokoma bukomi kulaba naye interview nga zino gye ziggwera oba oyina kyoyizeemu tosigala kyekimu kyenjagala okkirize n'olwekyo gw'omupya eyakatweyungako tukwaniriza kati tuulakalira subscribe likinga commentinga sharinga ate tuyina ne programs endala nnyingi nnyo kati oyinza okuba nga eno gy'olabye eri political naye ate nga channel eno ebeerako ebintu ebirala bingi nnyo entertainment kwali byonna scrollinzi wansi ekikunyumidde gwe kyoba okoonamu olabe ekitakunyumidde nkusaba tovuma tovoola kubanga omukutu guno twaguteekawo kubeera nga oba oliawo tutumbula abantu baffe naawe agwali eyo gy'otulabira obenga ofunamu obenga oyiga kwaniriza nina kansula Nampijja gwe njagala atubuuzeeko ate ebigambo tubyogere gwe abadde amumanyi weeyongere okumutegeera ate naawe abadde tamumanyi toyina musango ogenda kumutegeera kati ate okitegeere nti 226 231 yagenda okukiikirira ku muluka gwe Ssenyange ku division nga woman councillor nkwaniriza nnyabo nsaba obuuze ku batulaba ate obeeyanjulire emboozi egwa makerenda. Neyanziza nnyo aba Fiki Media okumpa omukisa okujja okukyalako ku media ya Fiki Media. Abatuuliriza nsanyusa obbalaba mbeebaza okugoberera omukutu guno ogwa Fiki Media n'okubeera nga mugobera buli mbeera ensonga zonna ezibeerako. Erinnya nze Nampijja Oliver ndi kansala omukyala akiikirira Ssenyange ku division ya Nyendo Mukungwe. Watandika ddi okukiikirira omuluka guno? Omuluka guno natandika okukiikirira mu 2026 kino ekisanja kino kyekisanja ekisoose kyensoose okukiikirira omuluka guno. Bitambudde bitya sofa eyo mu kanso? Mu kanso tebitambudde bubi ate era tebitambudde bulungi nnyo olw'ensonga waliwo ebimu bye tusobodde okutuukako mu kisanja kino nga tukulembera abantu baffe ab'e Ssenyange nti tusobodde okubaako ebintu ebimu bye tukoze okugeza mulumu enguudo ezimu ezaali teziri nnungi twasobola ozirima. Tusobodde okubeera nga tuwaayo amasomero agamu. Omanyi Fiki nze mbadde nkolanga chairperson wa social service ku division ya Nyendo Mukungwe nga etwala amasomero ebyobulamu n'ebya okubeera nti n'abantu enkulaakulana y'abantu community based good program bye mbadde ntwala mwe muli mu probation mwe muli n'abaleba eyo nze mbadde nkitwala ne tuyina bingi bye tutuuseeko wadde mbadde nkiikako mbadde sikiikirira gundi Ssenyange yokka wadde nagenda nga ndi mukyala akiikirira Ssenyange naye bw'otuuka ku division oba muweereza wa bonna. Nampijja Oliver ndi mukyala mufumbo ndi mwana nzaalwa ye Ssenyange ate kwentudde kwempangalira ku Ssenyange nasomako Fiki. Kansala temwasoma anti n'ebitabo tebyetaagisa. Fiki nasomako primary yange nagisomera ku St. Anthony Bujja Primary School
nensomerako nasookera ku Senyange Education Center, then nengenda ku Buja Primary School. Secondary nensomerako ku Masaka Town College nga yakatandika when nava nenjoininga Masaka Seke je namalira secondary yange. Fiki mukumala secondary omanye ebyokusoma nga bwebeera, bazadde bange baafa nga sinaba kumalako, naye aba family basobola okunnyongerayo kubanze Fiki taata wange yafa nga ndi mu P1, mama naafa nga nakatuuka mu P6, naye bazadde baffe batwongerako, naye kimu nebaza ne government kuba mu kugenda ku Masaka Town College, bwe twali tugenda ku Masaka Town College nga tuli e Bujja bajja okulaba abantu abakoze obulungi. Njukira nti yali Oweekitiibwa Mpuuga yajja ku ssomero lyaffe, ndowooza oba yali atandise ebyobufuzi simanyi, kuba yajja okukyala ku ssomero lyaffe mwaka ki? 2021 n'agamba abaana abakoze obulungi aba P7 n'atuyita kati n'atuleetera egundi. By then nali twali tugenda mu 22 we natuulira P7, n'atugamba abaana abakoze obulungi mwenna mbakola ki mbatwala. Fiki ne tunyumirwa essomero eppya lirakola ki erya Masaka Town College, era abaana e Senyange bano bonna nabayita ne tugenda ku Masaka Town College lyali litandika. Ne tugenda lwakuba nze nasomerayo ndowooze senior 1, anti wange n'angamba tugende ku Seeke nga nfunye basare. Nafuna basare ya gavumenti ne ngenda ku Masaka Seeke. Masaka Seeke ne nsomera ku gavumenti basare paka senior 4. Senior 4 bwe bankomya ne neeyongerayo okusoma ebintu ebiki ebirala nga ndi ku gundi ku basare ya gavumenti. N'osoma kyolwo? Kati Fiki nze nasoma counseling and guidance. Nemmala nensoma amateeka, administrative law ne Makerere University. So counseling and guidance wamusoma ku mutendera ki certificate? Nasoma ku certificate. Then ne public administration ku diploma. Oli mukyala nno muyivu ali eyo atulaba kikuwa ekyokuyiga vis-a-vis wakati mu kubanga abazadde tebaliiwo, aye tekitegeeza nti okusoma kukole ki kukomaawo. Emikisa gibeerawo nga miggule, kikkakatako gwe kunoonya mukisa gwe gye gukola ki gye guli ate n'obanga ogufunamu. Beebaani omugenzi taata ne maama? Taata wange baali bamuyita Ssenyondo Deogracius, yagalamizibwa ku Mutala Ssenyange, nga maama wange ye mugenzi Nakidde Rukiya, yagalamizibwa Bugerere mu Ndese gyali. Kati ewaka yewa? Fiki nze ndi we Ssenyange. Ndi wa Ssenyange bakuzaalidde kuno kwokulidde kwofumbiddwa? Anti omukyalo ow'empisa afumbirwa ku kyalo. Abantu badduka olumu naye Seguka kyobala ekitundu kyange Fiki kindi ku mutima. Wadde omwami yava we Kalungu naye era yasalawo n'anteeka ku kitundu kyange Ssenyange. Kati avaayo najje eno? Abeera wano tubeera ffenna mu Ssenyange. Naye nga naye yakulira kuno ku Ssenyange. Yakulira kuno omwami wange Fiki. Kati ate e Kalungu? E Kalungu gye bamuzaala yeewaabwe naye yakulira kuno ku Ssenyange. Yakulira kuno ku Ssenyange. Naye kwasomedde? Yasomera Kalungu kuba naye ndo maama we yafa akyali muto ne bamutwala e Kalungu ewaabwe n'asomerayo, naye nga naye yasomerako ku Ssenyange Education Center, kitegeeza naye product ye Ssenyange Fiki. Tuzeeko ewaka muli bameka? Gw'oli wa kumeka? Nze first born. Gwe Muggulanda? Nze Muggulanda Fiki. Ne tuli abaana 5, abalenzi 3 n'abawala tulimu 2. Tufaanaganye nnyo, anti naffe tuli 3, abalenzi n'abawala 2. Bambi era nze Muggulanda. Abalenzi be batusemberayo ffe abawala tuli 2 abakulembera. Kati awo ebyobufuzi oba ebyobukulembeze bisibukawa? Fiki nkwewuunya engeri gye najjamu ebyobufuzi bino. By then nali nkola n'ekitongole kya Black
Ekisinga kukola ky'ekitongole ekyo nkiwulidde nnyo kiwola bakyala ssente za bibiina bwe bityo. Ekibiina ekitongole kya Black kiri mu by'okuwola naye ekitongole ekyo we kyatandikira kyali kizze kuyambako ku bitundu. Nze era nakolanga mu pulogulaamu ya ILA nga eyo ILA yali ekwatagana kuyamba abaana. Nze mbeera mu kuyamba bantu fiiki era ndowooza ebyobukulembeze we byajjira fiiki kuba nze nayagalanga nnyo okubeera omusawo fiiki. Naye njagala kubeera musawo naye sayansi nezigaana naye munaye obusobozi bwa gundi oba ogenda ku busawo bwakola ki bwagaana kaali kangi naye nenkola bye nakola. Black nali nkola mu bavubuka era mwalimu ne microfinance nali nkolera mu Nnyendo. Kati nga ekitongole ekyo kiyamba okukwata ku baana baffe okulaba nga basoma ebyemikono kyaweerera n'abaana n'okubawa akasente akakola ki akatandika ne ba mothers ba single mothers okulaba nga nabo babateekamu embeera y'okulaba nti basobola okutandikawo ebintu bye beetandikira ne babaako kye bafuna. We natandikira okukola mu fiiki kati mba ndi awo waliwo mwannyinaze bamuyita Emma Sekyanzi ngajja nga mwanyina twagala ojje mu byobufuzi tugenda nemga ebyobufuzi nze nga sibyagala ndi busy sijja kusobola. Emma waliwo n'omuvuka bamuyitanga Kasujja ne banneegayira banga ffe tugenda kunoonya akaluluko just nga njja bino structures z'abavuka eza wansi era fiiki banjijanga eyo ku mulimu ne bandeeta nesimbawo nga fiiki empangula akalulu. Kati bwe twadda mugundi era mu byabavuka ebyokubiri era ne banziza era mu structures naye nga sibyagala fiiki ndaba bitwala obudde nze nina byenkola naye nga bo bannemerako babikukaka bandeetanga bannemerako. Kati bwe natuula ne ndowooza naye abantu ate nga buli wenjja abantu bampa akalulu nga ate sikasabye ne ngakiraka abantu bano balina ekintu kye bakola ki kye bandabamu. Kati ku bwa kansala okujja ku bwa kansala RDC Pax Kalema yeye nyini ajja ngamba naye Oliver ndabanga abantu beewo osobola obbakola ki obbakiikirira olwo mugamba RDC ngenda bitandika nte nangamba nedda genda. Kati bwe yakinteekamu RDC Pax omutima gwange nengana mbutuufu ndabika nsobola okukulembera abantu baaki abessenyange kaneweyo babandabamu ekintu ky'okukulembera nkole ki njijje. Fiiki mwatu nenjija mu kalulu k'abakyala era nabeeramu nagira ku kadi yene ale mujjukira weeva eri we yaliwo eyagundi NUP people power our nga mbutuufu nange embitya ngamba sigenda kuwangula fiiki olwo Pax RDC yakuyingiza NRM era wali we bandeeteranga mu NRM okulembera abaki naye nga ngulu gwenga ekibiina okyagala obanga ng'omuntu gwe basindiikiriza. Fiiki nali sikyagala nga be bampeerera ku senior gundi kuba gavumenti ye yampeera senior 1 paka senior 4 be bampeera kati naye nino kyagala kuba bali gavumenti si kibiina gavumenti yanjawulo n'ekibiina kyanjawulo anti era byebimu kuba gavumenti ye NRM yekulembera ki eggwanga lino era be bateekawo enkola ezo ey'okulaba nga wabeerawo obuyambi obwo nalina okyagala kuba kwe natandikira okukola ki okusoma. Kati olabanga atamaleeko mu kalulu weevu buli omu agamba buli olaba mbuleera tiikinga ogamba nnonzi owa bbaasi ntuusa okukwebera nga ngamba bannaye ng'omwami wange ngamba naye ogenda gera mwebaza bambi kuba abadde ambeererawo mu buli kimu yaŋŋambanga naye ogenda abantu bana ng'abantu baagala nnyo NUP yakweraliikirirako bambi nga Pax agamba genda munnaye Mukama Katonda nansasira n'empangula ye Pax amaanyi agajja walaba nga gurawundi ogirina nga abantu baninamu ndowooza alaba nsobola okukulembera ekitundu kuba ne bwe nabeera mu byabavuka jjuka saalinga mu kansa jjukira structure z'abavuka ozimanyi bazironda ne zikoma awo ne Pax nga nze gundi fiiki ngenda ne nnoonya ebintu ebiyamba abantu bange ab'ekitundu era mu bintu mu bukulembeze bw'abavuka nategeka omupiira nga mpita mu bantu b'ekitundu wano ne bampa ssente ne ntegeka omupiira ne tuteekawo tournament ku kisaawe wakutuuma Nampijja Cup twali twesanyusaamu ebyabavuka ku gundi ku Christmas ne tutegeka omupiira ne baleeta ente abantu ne baleeta ebintu n'engulayo embuzi mu ssente ze bampa n'emipiira n'emikwano egyannyambangako ne tukola omupiira ogwo ne kukola ki ne guggwa. Nalinamu be naweeramu be natwala mu kusoma ebyemikono jjukira nkugambye nti Black yali eyamba abavubuka nze muno fiiki ninamu abaana ekyaliwo
Black Jerry yafuuka bank. Kati yafuuka bank. Naye zino NGOs zaggwawo kuba yasooka okujjanga eringa NGOs yali mu kufuuka bank abagigula yani CEO. Yasigalawo banka ya gundi yalinga yaba Bangladesh be basooka okujjanga bazze kukwata ku bakyala. Be basooka okukireeta ekyo be twakolanga nabo aba Bangladesh be baleeta gundi ne bagikwasa banna Uganda. Kati era ogiraba Black erimu bakyala okusinga kuba bayagala abakyala babeere nga balina kye bakola kye bakola. Boy child nasigala wa? Nabo babeeranga mu kuba nina gundi program yajja gundi BYF yakwatanga ku muntu alina gundi omwana yenna alina kyalina skill ng'ojja n'owandika proposal fiiki nti nze nali nsomyeko ebyemikono oba kutunga naye ninamu experience bwe nti ne bakuwa capital mu gundi kati bonna bakwata n'okubaweerera gundi scholarship. Era wenajja omwana gwe nasomesa ninayo omuvubuka ali mu bya gundi Julius musawo wa bisolo yamala Black yamuweerera. Ninayo n'omuwala ali gundi Butabika musawo wa abalina obulwadde bw'omutwe oyo naye bwali awo. Bangi nnyo abaana benkoze bennyambye ku kyovula ndooze abantu bwe bandabamu balabira ddala nga nina ebintu bye nsobola okukola mu kitundu. So wali mu muyaga gwa NUP People Power Our Power gwe omwami akweraliikiriddeko Paxi akugumizza kati gwe amaanyi ate agajja wagaga nti naye kaŋŋume. Anti Fiiki omanyi ffe abakyala tugenda nallo nagamba kaŋŋende bwe baba basazewo abantu banalaba nti nsobola bakulembera bajja kumpa Bassenyange wagendera kulyanyirya Paxi. Abassenyange nabo ne bampa ne baŋŋamba butuufu tuwa omukyalo n'olw'ebintu bye nali nkoze kyovula abampa ne mbakulembera ate Fiiki mbakulembedde bulungi abantu b'Essenyange. Olwo feedback yali etya ku kibiina? Baŋŋamba tuwaggwe balinga tunulidde kibiina tuwa muntu. Tuwaggwe tetuwa kibiina. Era abaana bajja bavubuka ne bayimirirawo ne bagamba butuufu tuwe Oliver akalulu kuba alina ebintu byakoze mu kitundu. Era nafuuka na kansala. Nga tannayo nakufuuka kansala naye bwe tunaamuwa obwa kansala agenda kubeera kyovola kati Fiiki n'ebintu byenkola nze nkolera abantu b'Essenyange olw'ensonga omukwano gubandaga wali eri muweevu. Era nze sisosola muntu yenna wabaawo ekiriyo mbeeta byonna kuba gavumenti ekulembera ffenna bw'oba kansala oba okulembera bonna. Era nkubiza bannange bw'obeera mukulembeze ebyekibiina osooka n'obiteeka ebbali n'oweereza abantu kuba ogenda kukulembera abantu bonna ab'ebibiina ebyenjawulo. Eby'ebibiina ebyenjawulo oba ogenda bakulemba. Kati olaba nze bwe bampa obwa kansala bwe nagenda mu gundi ya NUP ne batuuka ne baŋŋamba Oliver ono asoboka tumukwasa ekifo kya social service akikulembere kyentutta obulungi. Kati tewasangayo buzibu mu kanso kubanga kansala bonna abasinga aba opposition? Munnaye neebaza Katonda Fiiki nange simanyi Katonda engeri gy'antambulizaako ekisa kye. Siina n'omugwe mbaddeko na buzibu era tukwataganye bulungi nnyo. Nabo nga tebakuyinaako buzibu? Ninaako buzibu kuba bampa ekisanja ekyasooka ne baddamu ne bannyongera n'ekirala ku social service anti kiba kya myaka 2 kitundu. Ne baŋŋamba Oliver abeerewo kuba kikutte bulungi. Era mbeebaza bambi bembadde ntambula nabo mu kanso ey'Oweekitiibwa Nnaku Musana tutambudde bulungi. Era komiti yange ensubire yebadde teriimu na ntalo nga bo tutuula ne tukkaanya buli kimu. Mbeebaza kuba ntambudde nabo bulungi. Ogw'omukisa Katonda yakola ki? Yagumpa. Biki bye wasuubiza abantu ng'ojja mu kisanja ng'ekyamazima obikozeeko? Fiiki nze obulamu bwange simanyi byakulimba. Era abantu nze saabasuubiza nti ngenda bakolera kino. Abantu b'Essenyange bwe nali mbasaba nabagamba bannaaye nsaba mumpe ngende mbakulembere kye nnaatuukako nja kukola ki? Nja kireeta. Era Fiiki buli kye mbadde ntuukako nga nsobola okukiwa abantu bange ab'Essenyange mazima nkituusizza. Era basiimu kuba abamu bafe bonna tebafunye naye abamu abasinga nnamba ekola ki? Efunye kuba Fiiki nze mbadde ngezaako kola mukwano. Nina programu etambula eya gavumenti eya Kanosamba. Programu eyo era twali ne Paxi nga tuli ne Paxi oyo ne bagamba Erwengo nga bagabayo ebintu. Lwaki naffe omukulu tetumusaba najja mu Nnyendo twali ba Nnyendo Ssenyange
naffe nitubaako bye tukola ki bitufuna naye ng'ebintu ebyo fiiki bibadde biweebwa nga bijja naye nga tebituuka ku ground. Kati ne tukola ebibiina twali nnyendo ffe nnyendo twali tukwatagana nnyo ne Ssenyange era nga tutambulira wamu. Kati bwe twali mu nnyendo ne tukola ebibiina ne tumuyita n'ajja n'atusisinkana. Twasooka omusisinkana ku tentable ne tumusaba ssebo munnaye tusaba naffe ewaffe ojja otuwe ku bintu nga byogaba eyo mu Lwengo. N'agamba kale mulina ebibiina nti tubirina. Najja n'abasinkana. Fiiki okutandika okukola ne Kano nali mu kalulu ako. Kano yankubira essimu n'aŋŋamba oliridda wanze Kano Samba. N'aŋŋamba oliridda yali ndi mu kunoonya kalulu nga tuli ennusu nga tutambula. N'aŋŋamba jangu wano ku woteri yange ogimanyi ne mugaaka simanyiiwo. N'andagirira. Bwe namutuukako n'aŋŋamba nnina enkoko 1,000. Badde njagala nzibawe mugende muziwe muki. Jjukira ffe twali ttiimu nnyendo Ssenyange. Ne mugaa tweyanzizza ssebo mukama wange naye enkoko ezo tezigenda kukola ki kumala ebibiina biki bingi. N'aŋŋamba tukoze tutya. Kakyava ŋŋamba omanyi tugenda tusabe ebintu ebyo tubisabe pulezidenti. Tugenda nga tugenze kusaba bintu ebyo munnaye nga tugenda era bwe twatuukayo nga pulezidenti bamwanjiza ensonga pulezidenti nga kkiriza otuwa ebintu ebyo bitubadde tugaba Greater Masaka. Naye ebintu ebyo binnyambye kuba bituuse mu bantu ate abantu bategedde ne programu za gavumenti gavumenti byekola ki kuba abantu bambi fe abakulembeze ffe tulina okuwa abantu abo ebintu biki ebiriyo ne basobola obikola ki obiganyirwamu. Eyo programu tubadde tusomesa abantu weewaawo nti tetusobola kuwa nkoko mpitirivu nti tukwatire 10 naye programu eyo eyambye abantu okutandikawo bizinensi ezo ku nkoko ezo entono ze tubawa oli alaba nti asobola n'atandikira n'atandika okukola ki okulunda. Abalala asobodde okugamba nti afunamu akasente oba afunye emitwalo 2 3 kuba abantu baffe tebeetaaga capital w'amaanyi gundi fake beetaaga capital mutono. Abantu osanga omukyalo eyo ng'ayokya gonja naye nga yeetaaga emitwalo 5 abeeko kyakola ki. Kati w'omuwa obukoko obwo n'abulunda asobola okujjamu capital akola ki n'asobola okuweerera abaana be. Olaba abaami ebiseera ebisinga tebatera kuyamba bakyala abamu basuulawo amaka nosanga ng'omukyala yalabirira abaana yanoonya ekyokulya yabaweerera. Kati bw'afuna ebintu ebyo era nkubiriza abantu bonna bannaye pulogulaamu ya gavumenti eya PDM tugijjumbire kuba egenda kuyamba nnyo abantu bawansi. Ate abantu abakola pulogulaamu eyo tutuukirize kye tulina okukola tuyambe abantu baffe bave mu bwavu. Tomuteekako bukwakkulizo bungi nti leeta kino kuba omanyi gw'okoleramu eyo pulogulaamu ya muntu wa wansi asobole okubaako kyakola ki. Abantu tebeetaaga ssente nnyingi fake ssente ntono ze beetaaga okubaako kye bakola. Ate omukyala ne bw'afunawo kalaayi ye asobola n'afuna eŋŋano n'asiika capati era afuna ssente. Kati awo nkubiriza abantu bonna abali mu pulogulaamu ezisobola okuyamba abantu tuzibatuuseeko tusobole okuyamba abantu baffe. Ye kansala Nampijja Oliver ajja nno akomawo 2026 2031 wa NRM. Lwaki nkireete ntya ekibiina kino kirabikanga kaŋŋambe bwe kirabikanga ekitalina buwagizi naddala mu muluka guno oba oli awo ne division oba ne Masaka City okutwaliza awamu kubanga Masaka City emanyikiddwa ng'eyo opposition. Gwe ki ekikugumya noga nti nze sigenda kutaataagana mbw ate nve eno nzireeri ngenda kusigala mu NRM nesimbewo ku baasi ate n'akalulu nkawangule mu Ssenyange wadde bagamba nti omuluka oba division oba city ya opposition. Fiiki abantu tebawagira opposition nti lwakuba nti nno tebaagala gavumenti. Abantu batuuseeko abantu be batunnyonnyola bagamba gavumenti ereeta ebintu bingi naye tebituuka ku bantu. Ebintu tebituuka ku bantu. Waliwo programu nnyingi ezijja baziwulira buki. Kati jjo twabaddeko ne kuba makanika ba Bengazi ne bagamba bo tebagaana kuwagira gavumenti naye abantu aba batuusaako ebintu tebakola ki tebabituusa. Era olaba ne PDM bagambye bo tebagirina. PDM abantu babasaba ssente mulimu abajja bakozesa olukujjukujju ne basaba abantu ki
ssente ne bagamba naye erimu babulooka. naye ng'ate era gavumenti si bwerambika okukola ekintu ekyo naye nga togamba nti nno NRM weeri era abantu gye bali bawagira NRM oguba mulimo gwani okulaba nti abantu saavisi ezo zibatuukirako ddala ate nga tebiriimu bwa bulooka. Anti fiiki PDM yaffe ffennyini ffe tugyetegeerera abantu b'ekitundu kati abantu b'ekitundu bwe tuyambalamu okweyambanga ffe ate nitutandika okulya mu bannaffe olukwe nakyo kibi nnyo bw'oba ogambe nti genda ku lukiiko lwa SACCO fuba nnyo okulaba ng'otuuka ku muntu wa wansi kuba gwe omumanyi nti gundi ali bw'ati fiiki naye bw'ojja n'ofuuka munno n'omukolako olwa bbulooka nze fiiki enkoko zino tuzigabye naye tewali agamba nti namuggyako ssente era nze mbayita ne bagamba mujje enkoko gye ziri era nzigabye bazirina ate si wano wokka Ssenyange tuzigabye buli wamu era NRM mu bantu gyeri togamba nti NRM teri wano opposition weeri naye bakyawa bukyayi baki bantu NRM nnyingi nnyo fiiki mu bantu ate basirise kuno byakyuse kuno tebagenda kulonda bubonero kuno fiiki bagenda kulonda bantu nti gwolaba bus tikinga fiiki kuluno bagenda kulonda abantu abo balabe basirise babalimbye nnyo mu butuufu ate nga ffe bannabyabufuzi tulimba ambulera ebalimbye ffe bannabyabufuzi tulimba abantu kyobola nze fiiki sirimba nze sirimba omuntu mugamba ki kyennasobola okukola naye abantu bagenze okulaba nga babalimbalimba abakulembeze kyovola kuluno bagenda kutunula nnyo era olaba kuluno abantu n'okusaba nti ngenda kulonda Nampijja nti Nampijja ngenda mulonda lwa kigendera era ojja kulaba ne turn-up y'okulonda tejja kuba ya nnyo ya waggulu fiiki kuba abantu banyiivu teri bya kutiikinga basi bajja kutiikinga era abakulembeze abatuufu be balaba nti amukulembeze muki